era olwaleero banyabo ne basebo ebyobugagga byonna sitaani abirinako akakwate buuza abo ababijjayo mu ttaka wulira taata ensi n'okujjula kwayo bya Mukama naye omumpembe sitaani bwe yajja n'abyefunza abantu ba Mukama lwaki sitaani abatwala omulaba abatwala kyentegeeza kye kino nti banyabo ne basebo buli muntu ajjayo ekyobugagga mu ttaka afuna ekikolimu kati tulina bikozesa kyovolaba ababeera mu byobugagga eby'omu ttaka wabayo saddaaka ezikolebwa gye basima abagolodi gwe basima bamusimawa ng'abantu bafa lwaki bafa ebyobugagga birina okubaako akasaayi kubanga omulabe abirinako gwe gulinga omutango yes era bagamba abajjayo golodi bobo owuliriza abajjayo golodi basangayo wali golodi wali ejjinja lya golodi nga waliwo omusota ebizimbe ebyo mulaba amalobozi g'abaana be basaddaakiddemu galeekaana lwakuba nti ababeeramu olwokuba tebali connected na mwoyo tebabiwulira okitegedde era baleekaana woowe yaye kati buli we baleekaana omusaayi gwabwe temusobola kukola tosobola kuyitawo mulokole kubanga gwe atoweereza mulala kyovola abali abasajja abalala bagenda ne bakola zisaddaaka n'aleeta mugundi namutabani wange eyo yaŋŋamba tiye ku dduuka lyabwe nga bosi ajja aleeta ebintu biringa musaayi nga bimansira mu dduuka litunda masimu mansira mu dduuka naye kennyini kamwali nga naye ramu nga tabuuza nti kyo kigenda nagamba nti nga bakola ate nga muwa sente empitirivu ono yali mukozi w'oli ono mulokole oli bosi muti siraamu sirina lugambo era abasiraamu sinza boogerako ogimanyi kanisa yaffe twagizimba ndowooza obwongo bw'abantu abamu abalokole abakyali bakula olina nga musumba kati kanisa tetukube nsonga kijaaku beewaabwe mu famire yaabwe olina okukwata nokola kasaddaaka kula ekintu kyotanga ng'akyogera mulokole kankubulire abalokole bajja kankubulire n'omulokole yajja mu counseling nanga musumba ne bwonfujjako ddusu kimala kyovola bannabbi b'obulimba bababbye nnyo okitegeera omuntu bw'omusabira essaala eno alabanga etagenda kukola ayagala ekiri practical musumba bwenzijjawo nonkwata mu mukono amasannyalaze ne gampita mu mponye oli aba ayagala abeeko kyalabe ekigira tulina omwana bamusibirako olubuto omuwala tubaza Mukama wiiki ewedde yazadde myezi 12 adde agenda myezi 13 gye tuyite enkongolo mu lulimi oluganda alimbaale naye yakubye essimu ne tusaba essaala egyo Mukama n'abaako byabikula ne mugamba Mukama n'amusumulula ojulizi bungi nnyo ni abantu abatazina ku kyaki Katonda n'amusumululira gyali kati abantu balimu obusamize aba ayagala Kristo musumba nazaako kale nazaako ebibi mba oba onyambuludde olwo nalabye ku gundi nga bali ennyiriri bali ya Bayibuli ndowooza olaba babalisa Bayibuli ate n'ekirala abantu bane temubeera desperate to that extent n'ofuukira ddala omuntu atategeerekeka mumbatuutu kati abaana beebaka ekiro omuntu kuva lunaku lumu yambikkulira abaana beba beebase olw'omusambu olw'emisambu egivunaanyizibwa ku baana giri nga bulaba veiro y'abaganda baffe nga bagikubyemu ebituli birimu amaaso naye emimwa kati emikono gifubutuka mu buwanga jijja ne gibikkula bulangiti ku baana jijja ne gicekinga ku baana olaba omwana kugugumuka gubaguze guyingira n'ebirooto bye abaagulaba olaba mwana kulekana mama kiba kize ebya serious era kibaawo kiringanga muntu kubanga ine ebimukozesa ebyaddala kiba kimukozeseza era ddala kiba kikuzaddemu abaana ebya serious buli lwolotanga wegatta n'omuntu mu kirooto ebyaddala oba wegase n'omusambwa ebya serious amazima ga Katonda ebyaddala era oba ozadde ako kekamukuku bane
simanya abantu njagala babitegeere bwe bumu ku bukodyo sitani bwakozesa okwongera okujja mu nsi okwala yaba yekubisa yesebo okwegatta okwematiza Gayaza Road oyo mulaba wabulya bwe nagamba omwana gwe basaddakira Gayaza Road olwaleeta wali nakatambi kalaga nti waliwo omwana gwe basaddaka nirabe eggulu bwe lireeta ne litubikkulira nti oluguudo luno lwaki obubenje bungi waliwo abaafa weebali ate emizimu gyabwe gigamba emyoyo gyabwe gye bayita emizimu gigamba lwaki mutambulira ku luguudo kwe bayiwa emisaayi gyaffe temujja kutambulirako katubatte kati mwe mukajja kugamba obubenje awo tebuvaawo kumbe omuzimu guli era ngenda okulaba omwana oyo yali omulugwala nga buli picha ezijja aziteekerayo bwatyo ekigere bwati ate ekinuma nti bakuwa omukisa ogulaba abali kukuziika bakuwa omukisa ogubalaba obubalaba bebakwogerako oba bakuyimbira nnyimba nti mukama webale kumutwala agenze mu ggulu nga togenze ogenda kukaaba amaziga bakudala bino ebintu si bya maama si bya taata ni lwoya lwa munyindo olujja muwekka twetereeze ne Katonda mulekerawo okulwanira bannabbi bammwe tebalina gye bagenda kubatwala atutwala Bayibuli egamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda eri kitaffe wabula nkayisemu ye kati teri musumba agenda kuwa ngambuleeta asibanya ebyapa ngenda kubatereeza mugulu ngenda kuzimbira ennyumba wakyaziza Land Road wano jjejjoezi wano nga yagula ku poloti nga yagula poloti muggulu bulijjo nali ogerako bwogezi nga simanyi nti bituufu naye yagamba eyagula ate kyeyategeezezza nti batundira bayawulamu eri omuyenga nti poloti yayo ya sente nyingi omuyenga w'eggulu weggulu poloti yayo ya sente nyingi ab'e Kosovo omuyala bwayise yagamba ye yavuka yakateeka akawundi yakateekako emitwalo 2 Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwano gwange tuze nate onako olwaleero tukwongereyo ku nteekateeka zaffe nnyingi gye bayita expo ate nga tuli live mu studios zaffe osobola tukubirako enamba zaffe ziri awo wansi okuli eya MTN eyekubeerenga kumpi 770 944266 olina kyoyagala okuteesa nawe ng'olina story yo osobola okubako enamba y'essimu ne bakwata ne mwogera bingi ebisingako awo. Ngenda sooka antumireko CEO wa kuno omwana bamuyita Mukisa Flower nze ngobereranga like comments zo nga waita CEO so big up webalo kubanga at least buli post je tuteekayo gezaako okubeera positive naye nga onako olwaleero ndine Musumba Roni nga tannakubuuzaako kasooke nkujjukize kino tukijjewo mangu mmwe mwenna abalina okusoomoozebwa kuno okwemmanga ngenda kusomera endwadde zino wammanga nkuwe ne solution ng'obadde onyigirizibwa olina kye tuyita prostate enlargement olina emmeme yonge kusumbuye ebbanga ddene seno omusumba gyatera okwogerako eno ekola omuntu the body spirit and the soul seeyo wabula emmeme eya downtown olina ania olina asthma olina ulcer olina olumizibwa omugongo ne mu nnyingo olina kye bayita low sperm count
kiyinza n'okulemera okuzaala, olina brain tumor byebizimba mu bwongo, olina diabetes, olina fibroids, olina allergies, syphilis. Ebyo birwadde ng'ogezezaako awantu wangi naye nga sofa tonafuna solution. Ngenda kugamba kimu nti weekwata aba God Hills Herbal Medicine bakozesa ddagala lya butonde, si bulaguzi, si kwesamiza, ate nga basobola n'okutuusaako eddagala mu bitundu by'eggwanga byonna w'oli okuba kubika simu ku noti 706 06 49 23. Njiddamu omulundi gumu ne ku WhatsApp kweri 0706 06 49 babayita God Hills Herbal Medicine. Muzumba Yesu yebazibwe, Mukama yebazibwe nnyo bane ntuuse. Ntuuse ogobye bumale, ngobye bumale wegolodde bwantogo bwe muli bufe nnyingo. Ese bane twebaza Mukama mwe bali kubeerayo nkituzaamu amaanyi waba commentinga oba negatively oba positively. Obanyi omuntu bw'abanga asobola okugoberera n'alaba yadde commenti nze mu bubi yadde obusungu bumutta naye nga akulaba, ekyo kikulu nnyo kubanga tulina bitunyiiza wakati mu kwogera ate nga kikulu okubanga tukunyiiza tulina kye tukunoonyaamu otereeza obulamu bwo ne Katonda kubanga kyalwa bulungi bwo. Manyi bino ebigambo bye twogera tuteekamu obudde bwaffe, tuteekamu transport, tuteekamu byonna lwa nsonga olina omwoyo gw'oyagala okubanga guvaayo omulabi gye yali agusibira. Emmeme z'abantu bangi zaakwatibwa bannabbi b'obulimba kati bwe twogera obubonero bwabwe naye tuba tetwogedde mannya gaabwe. Gwaliyo weekyekinga n'olaba musumbawo niyo omukyala yajja ku kyaki n'agamba musumba nze ebifaananyi babinzigyeko bya boyfriend we. Kati musajja atobeera ogenda okulaba yali ategera olaba otandise okubungawunga kumbe ebifaananyi byo biri ku kyoto gye babiteeka. Kati tugezaako okubikula abantu obutambala ku maaso gaabwe. Tetuli against their prophets, no, tetulina prophet good. Era bw'oyogera ebintu nga biri bikontana n'enjigiriza definitely obeera against obeera against yo okusinga. Owaaye ati bo musumba bwokera ku makya no bwe njogera nze siri ku ye njagala abantu bali njagala abantu bali. Bayibuli yogera ku Yesu bwe yajja ku nsi kino kyekyabaawo. Kwaliwo abasaddukaayo n'abawandiisi ebiseera ebyo bayambalanga amajoowo tegatandise leero bapaapa bafu okugambala bakulu mu madiini okugambala no gaaliyo. Amajoowo gaali gategeeza ki bo beerabanga nti bo batukuvu. Kati Kristo eggulu bwe lituula lirabanga obutukuvu tebuliiwo, obutuukirivu bwabwe bwakumimwa. Yes. Kati Katonda n'ayiya nagakandiite mutabani wange yajja ku nsi era ne mutabani wa Katonda baali bamunoonyaako ekintu ekyo gwe waakoledde ensobi baamunoonyangako nsobi. Buli wamu we baabeeranga nga banoonya ensobi baamaliriza bakozeseza ku be yali atambula nabo Juda n'amulyamu olukwe. So tugezaako kubikula abantu bano maaso kubanga abantu bangi bafiiriddeyo mu masaba ag'abannabbi b'obulimba. Kamba buli omunabbi b'obulimba asinga omusamiza amaanyi kubanga omusamiza akoola emizimu ne gijja ate omunabbi b'obulimba atuula mu meeting nagyo ono ayita miyite ono yeerwanako naye ate oli abeera mu atuulira ddala mu meeting nabo era gyogera nabo era ginyumya nabo gibawo ekyokukola. Nze nina sirogani nti kasa twogere ekiwantu wano ku channel nekikunyiiza definitely agatto kaba kakutuuse nina muwala wange ensonyi okwogera naye webale kubeera ng'obiraba yadde ovuma akuvuma nnyo. Nalabyeko ebigambo biri bwe biti ebyolulimi byadayogera naye twebaza Katonda nti waliwo ate abaze mu inbox ye ne boogera naye bamutereeze. Bino ebyeggulu bino ebyaffe si byakusala ndika nambaata no si bya saddaaka naye weetereeza ne Katonda. Abantu bangi mwagala okulaba Katonda naye nabagamba nti fe abasumba tuli ba instructors tuli ba just team leaders kulaga nti tereeza wano osobola okwetuukira maaso ga Katonda n'ayogera naawe okitegeera si byakukola ngodiira. Muwala we yanayo mutumireko mu bitiibwa yawo nalabyo baye embabazi something embabazi nagenza okugenda mu gundi winbox yongo olina akafaananyi k'ekkanisa empya mu Uganda ya nabbi omu but it's fine lokoka waliwo kanisa gye bazimbye empya mu ggwanga wano ya nabbi omu kanisa gye tumanyi tenazimbibwa yawedde batugambye n'omusi olwo gye bakalonkinga
eri side ki mukibuga no obanga mbete waliwo essabo lye balonkinze esabo waliwo essabo lya lonkingibwa ennaku ezo mama fina tanna launchinga gwe manya agenda launchinga bamuyita nesijja mwogera ku channel yaffe eno simanyi tumwogera na mugundi yaffe anyway mbabazi obubaka bubulange chuka bane bye twogera no ulokole tebabwete kakubwetesi kitegera tata kiri munda tuva katonda atunulira omutima guli mbadde ndowooza leero ku system yaffe y'omubiri badde nzija nene ngamba nti wono omuntu asobola okulaba n'akwegomba mwami soda abeera wali n'akwegomba omwana obuwala naye ne bukya ku makya wulira waayi togenda mbirala bwe bukya ku makya omwana obuwala oyo omukyalo oyo n'akusanga gwe mwami soda nga wagudde kabenje ng'ebyenda biri bweru nkusuubiza kiri ekyomunda nekimala kifulumamuuko bwe kiti n'akirabako ayinza n'okugenda kukuba ekyeyo adduka omanyi ekitegeeza kati katonda bwatyo bwatulaba fe abantu balaba kungulu naye katonda alaba kiri ekiri munda ekikyafu mufa kwawuzinga mufa kwekolako tiringanga omukazi ng'agenda ku mukolo mulungi yekozeeko obumwe abukoze atya alabika bulungi yes aipenso Tutex wa mikono bali wakumima Tutex wa njala if I'm not mistaken nga yekozeko bulungi anyumye naye nga yatandise okusimbula omusinde gw'okuyomba ng'omulaba awo naye nga yatandise okuyomba kyalani azabbali obanga waliwo omukyala yakuba makeup etwali ku mbaga kati wawokutula ne waggwawo n'abeerako mu kasana eddakiika nga 5 nalaba sadolini nerigo sadolini eno payiti eno plascon aliyo kairi golabanga yakazuukuko abawanjawulo ng'ali ku break awo ate ennaku zino Jezebeli afulumiza product Jezebeli afulumiza naye bampabula nti ebintu by'okwewunda si buli kimuntu kiva mu nnyanja no byonna byetukozesa si buli kimuntu kiva mu magombe naye waliwo ate bingi mulembe gwaffe byeyongedde so kati ogenda kuzuula otya nti kano kenneeyubye kana akagizano kajeze anti kagenda beerako kampani wa nedda sebo nedda taata tekajja kubeerako kampani kale mikwano gyange tugenda kutandika olunaku olwaleero naye nga tetunnabatuuka ku mulamwa musumba yankubidde simunanga soda nina obulumi ensi egenda kuggwawo naye nga tetunnatuukayo musumba leo nsuubiza ku by'obugagga eby'omu ttaka okusomesa ku by'obugagga eby'omu ttaka Katonda yabituwa bituyambe kati ate gwe kwolosebwa nabo wakati bw'obirinako kyejjeza okusooka okubagamba banyawe ne basebo jjukira mu bayibuli gy'osoma nga sitaani agamba Yesu nti bw'ononvunnamira bino ebyobugagga mbikoze ki mbikuwa yeewadde ekitiibwa ekyokubanga ye mulangira avunanyizibwa ku byobugagga byonna era olwaleero banyabo ne basebo ebyobugagga byonna sitaani babirinako akakwate buuza abo ababijjayo mu ttaka wulira taata ensi n'okujjula kwayo bya Mukama naye omumpembe sitaani bwe yajja n'abyefunza abantu ba Mukama lwaki sitaani abatwala omulaba abatwala kyentegeeza kye kino nti banyabo ne basebo buli muntu ajjayo ekyobugagga mu ttaka afuna ekikolimu kati tulina bikozesa kyovolaba ababeera mu byobugagga eby'omu ttaka wabayo saddaaka ezikolebwa gye basima abagolodi gwe basima bamusimawa ng'abantu bafa lwaki bafa ebyobugagga birina okubaako akasaayi kubanga omulabe abirinako gwe gulinga omutango yes era bagamba abajjayo golodi bwoba owuliriza abajjayo golodi basangayo wali egolodi wali ejjinja lya golodi nga waliwo omusota gukuuma era olina okukola emikolo okitegedde sebo buli kyabugagga eky'omuttaka
omulabe agamba Kristo nti nvundamira ngenda bikuwa byonna byola byampeebwa ninga ali abimuwa tewali kyawandiikibwa kiraga nti baabimuwa oba Katonda yabimukwasa ostegedesebo yabyewa ne Katonda n'abimulekera Katonda tabimulekeranga kati ffe tuba tunaabikozesa ffe abaana ba Katonda kivolaba bwe tuba tunaabikozesa ffe abaana ba Katonda naffe tulina okubaako kye tukola ku lwekyo ostegera ti omuntu asimba omusingi n'azimba ennyumba n'agisalira saddaaka asala enkoko nenga omusenyu seminti limestone bamu extractinga wa hoima okumanya nti kuliko ekikolimo olina okukola saddaaka mu musingi ennyumba eryoka ebeerewo era mbu bw'otakola saddaaka ennyumba ekola etya waleza bekezigwa tozirabangako nziraba ate ng'osoose kugaana nziraba ezigwa naye simanyi nti oba buli ebeegwa eba teya saddaaka bayinza okugamba nti eno yagudde oba fundi kaseminti yateekamu wirubalo kati kankubulye taata olunaku lumu mpita mu kibuga mu Kampala bani mu kutambula mu Kampala omwo ina ekizimbe kye nayitamu ntambula ekizimbe ekyo nga kiwunya omusaayi ng'oguwulira yes ekizimbe kyonna kati mulokole ogenda tandika bizinensi omwo ebizimbe ebyo mulaba amalobozi g'abaana be basaddakiddemu galeekaana lwakuba nti ababeeramu olwokuba tebali connected na mwoyo tebabiwulira okitegedde era baleekaana woowe yaye kati buli we baleekaana omusaayi gwabwe temusobola kukola tosobola kuyitawo mulokole kubanga gwe atoweereza mulala kyovula abali abasajja abalala bagenda ne bakola zisaddaaka n'aleeta mugundi namutabani wange eyo yaŋŋamba tiye ku dduuka lyabwe nga bosi ajja aleeta ebintu biringa musaayi nga bimansira mu dduuka litunda masimu mansira mu dduuka naye kennyini nga mwali nga naye nga tabuuza nti kyo kigenda nagamba nti nga bakola ate nga muwa sente empitirivu ono yali mukozi w'oli ono mulokole oli bosi muti siraamu sirina lugambo era abasiraamu sinza boogerako golambye ogedde kati ng'ajja n'amansira kati byogere bembadde ngenda okwogera nkujjukiza aba Alpha Media Production bakuba ebifaananyi bakwota emikolo bw'oba olina omukolo gwo gwa buli kika tukubireko ku namba y'essimu eri wansi awo noti 770 9426 ekifaananyi ekirungi mwami Abek nga bosi ajja n'amansira anzire mu mwoyo musumba ogenda kunkalakasa abaana abo kyokka bwe bamala babiza ku nze musoda musumba aba akulukuta n'omujja kumulaba gwanzije kumulaba n'olanga alufa ongambye njogera ebyaba doza muwulidde banyabo ne basebo bosi ng'amansa yes ng'amansa kati ne mubuuza yakikola ebbanga lyenkanawa naga nti mu kusooka naye nkiwuliriramu obulumi naye natukesya nenkimanyiira kiva kuki nga bosi ajja nga bwakusanze budduka agamba tofuluma nga akumansira ebintu biringa musaayi nagira ti akumansira amansira gwoba bino ebintu n'ebintu naawe kennyini gwe naawe oli property mukama katonda naye naŋŋamba olwaleero ali mu kustruggolinga yafunamu ebirwadde bino gundi byakola aloota addayo mu dduuka liri yegoba aloota akola yaddukayo naye aloota addayo akola aloota oli akutta ebigere byamujjako engatto leeta engatto zange ezize ngazitwala nga muwa ebigatto ebikadde kitegeeza abantu ebyobugagga bino bijjirako ekikolimo era bwe bujja ku makya nogenda n'olonda golodi oba n'omusima n'omugjayo n'otamukolera mikolo olyaseba abaako kyakola kyova olaba enguudo bwe baba bakola enguudo limestone kyabugagga kye tulina wano e Uganda bakola mu seminti bwe baba bakola enguudo obuyinja obwo bwamabba obumanyi obwo babuleeta kati bwe baba babukola like bakola ekkubo gyetaagisa saddaaka y'omwana ekkubo okusobola okubeerawo oba omuntu kankubulyeko ssebo mwaba mumadde temukimanyi
ebizimbe ebisinga mu kibuga Kampala mbagambye mulimu misayi gy'abantu ye mulimu bibazimba nga tisibya saddaaka mulimu bibazimba nga sibya saddaaka n'ebisinga musayi gw'abantu abantu balina mentalite y'obusamize mu mitwe okitegeera niyani abasaddaakira oluguudo yinginiya eyamwadde contract olaba ne bano bayinginiya omuwa okuzimba ennyumba nagamba mukama wange sigenda kugizaako ngalo nga tompadde embuzi olw'omulokolera si mululu ogwo si mululu basala saddaaka nali manyi basaba enkoko olwokuba baagala kulya nedda kuba baba basalira ennyumba eno esobole okuwangala ereme kukuba abantu era waliwo be yali ekubyeko nze nange mbamanyi nga teyafuna saddaaka neffe twazimba ekkanisa ogimanyi ekkanisa yaffe twagizimba ndowooza obwongo bw'abantu abamu abalokole abakyali bakula olina nga musumba kati kanisa tetukube ngansonga kijakuwa bewaabwe mu famire yaabwe olina okukwata nokola kasaddaaka kula ekintu kyotanga ng'akyogera mulokole kankubulire abalokole bajja kankubulire n'omulokole yajja mu counseling nanga musumba ne bwonfujjako ddusu kimala kyova olaba bannabbi b'obulimba bababbye nnyo okitegeera omuntu bw'omusabira essaala eno alabanga etagenda kukola ayagala ekiri practical musumba bwenzijjawo nonkwata mu mukono amasannyalaze ne gampita mu mponye oli aba ayagala abeeko kyalaba ekigira tulina omwana bamusibirako olubuto omuwala tubaza mukama wiiki ewedde yazadde myezi 12 adde agenda myezi 13 gye tuyite enkongolo mu lulimi oluganda alimbaale naye yakubye essimu ne tusaba essaala egyo mukama nabako byabikula ne mugamba mukama namusumulula ojulizi bungi nnyo ni abantu abatazena ku kyaki Katonda namusumululira gyali kati abantu balimu obusamize aba ayagala tristi musumba nazaako kale nazaako ebibi mba oba onyambuludde olwo nalabye ku bugundi nga bali ennyiriri bali ya bayibuli ndowooza olaba babalisa bayibuli ate n'ekirala abantu bane temubeera desperate to that extent n'ofuukira ddala omuntu atategeerekeka mumba tuutu ne bali olunyiri ne bagaya era kyovalaba nkubiriza abavubuka bwoba olina girlfriend beera no ate muwase mu butongole kubanga bano abaana ab'obuwala bali so desperate to the extent nti asobola okukwata ekifaananyi kyo era okwekubya ebifaananyi n'abantu asobola okukwata ekifaananyi kyo dakikutwalirewo omuweereza ogu abaweereza ba Katonda oba abasitaani anti kati abantu tebaawula abasinga tebaawula ate abasinga bagenda kulaba nga obulamu bwe bukyuka butya oba bukyuka butya eryo n'abali mu kifaananyi nga beefula nti baweereza Katonda nga baaniriza ebifaananyi ng'ebintu ng'ebyo nti leeta ekifaananyi leeta enkwaso kuwoyo omuntu babatuma n'amazzi leeta amazzi ewakakali babikkako leeta amazzi ewammwe ogaleete wano ngenda gasabira ogazeeyo n'agasuzaawo n'omukyala yangamba musumba nina $2,000,000 byaki yali atunze ettaka nzireete zisuleko eyo zifune omukisa n'ogaana namugamba kyakumi kyalekyewadde abamu abaweereza mu ababafuula ne bannabbi b'obulimba nga yagala zisuleko kumpi naawe kati omusumba tuli mukunoonya $350,000 za ttaka zisulamu n'owanika emikono naye mukama tutwala mu kkeme kati otuleetedde 2 tutwala mu kkeme wali nfunyeko ku ssente nga nnyingiko nga zizingako bulijjo z'okwata olunaku lwe nafuna $5,000,000 emyoyo gy'ekika gyagolokoka emyoyo gya famire nga ndabira ddala emizimu egitambula giyitawo $5,000,000 ennyumbolo zanneebaka ekiro nga buli kaseera zijja kyekingewo sente zaabuze oba zameze ebigere nkubuulira muganda wange ennaku 3 nga nina $5,000,000 ezo naye ng'oli ku bunkenke nga ndi ku bunkenke namala kuzejjako nenfuna otulo kati omuweereza agakuwa kati aleese $2,000,000 ebyo byaliwo dda togamba ate byakakati si byakakati kyaliwo dda nga mpulira kati aleeta 2 kyekigenda okubaawo era omugamba Katonda yandaze nga 2 bino yabikumye bulungi niyo ino okumuwaako
mweke ezizi ez'obukuumi kati kambabulire ndabula bwe nabaweereza sebo ndabula buli muweereza ayogeza Katonda nga tayogedde agenda kuba nagambye omwaka guno Katonda agenda kutta sakugambye ekintu kikirekeze nagambye omwaka guno Katonda agenda kutta buli muntu yenna akutta abantu walabako akabonero k'omuntu omwoyo eya Katonda agenda kutta omuntu omwe yakola oyagala ebyononese kale yakola sigenda kwogera linnya lye onoguzikiza Katonda agwe tulina w'amaanyi asobola bugimu tudde eri ku byobugagga tulina kukola ki kati ffe okubikozesa kakati ebyobugagga eggwanga eriba linaabikozesa you either okankubulireko Bible egamba nti obuguma tobuguma onyoguka tonyogoka ndi kusesema kitegeeza ki titeri muntu ali awo wakati teri muntu ali nyoto oshagede n'abasomba bannaffe abatulaba kati n'abaweereza olwe omusumba yagamba ebyobufuzi sonya biki teri era tebakulimbanga buli omu ayina saidi nawe olina kwagwa yes nze ngwa ku saidi Katonda ja supportinga kubulireko saidi ya Katonda buli omu aba ne saidi buli omu aba ne saidi nawe na saidi ate nze njiraba nnyo towakanda nirina kukola ki issue yange kuba ebyobugagga issue yeeno musumba baite nga tunatuuka awo ekimu kubisa abantu b'e Congo ekirese insecurity ekikolimo kyekugambye biriko ekikolimo ebyobugagga ti buli government buli ali mu Uganda buli ali mu Africa buli ali mu America buli omu obwongo bwe bwawulira Congo amaaso gatunula byabugagga era kijja tuleetera ebizibu naye sijja kyogera ebyobugagga bireetedde abantu okwe Congo njavu kyokka nga wansi awo etudde ku ssente bagamba mu nsi yonna yeesinga ebyobugagga ebyebbeeyi yeesinga n'obugagga era bagiyita ensi esinga obugagga Congo naye abaliyo ababonaabona bayitirivu abaavu bangi abafa abantu bafa yes tobola babeekera beeyongedde mu Africa kankubulyeko ekirala waliwo movement etandise eri spiritual ey'entalo zigenda kutabalira bweziti mu Africa naye kati obuzibu bwe tulina omuntu ku yandaze yambikuliddeko nagenze mu mwoyo banzije mu mubiri nnaku ezo mabegako banzije mu mubiri ne bantwala mu meeting mwabaddemu abasajja basatu benzijukira bulungi mwabaddemu Putin President wa Russia mwabaddemu Elon Musk nagaga mwabaddemu Donald Trump meeting eri ku Uganda bagenda kute tekitwete ebizibu bagenda ku investinga mu rebel groups ziyingire Uganda bagenda ku investinga era anytime olutalo lugenda kuva South Sudan banjogedde bubi bwe tutasaba bwe tutagolokoka kusaba mukama atubikulidde lwabadde lugenda kuva Congo Katonda n'atutaasa bwe twasabye at this time round nalabye olutalo abasajja abawanvu abaddugavu nga bava South Sudan nga bayingira Uganda sigama Uganda teina bukuumi teina maanyi eyina amaanyi naye omulabe bwayonge kati kiringa kibwe kiti Satan ayina amaanyi ge bwe yegatta ku muntu omunafu amufuulwa amuwa amaanyi kimu ne Katonda tuboba munafu nakwegattako kufuula w'amaanyi kati Satan agenda kwambaza abantu abo amaanyi kubanga ekiri mu magombe kyekino bali mu kukollectinga barrels za musaayi barrels z'omusaayi n'emyoyo emyoyo gigenda kukola ki mu lutalo kubanga Kristo ajja kati baagala kulwana na Kristo omulaba ali mu kuteekateeka lutalo wansi mu magombe teekateeka majege yes kulwana emyoyo bagikwata lwaki ogenda boba oyagala genda mu Illuminati bagamba otunda omwoyo gwo otunda gwaki Sitaani agukozesa ibibamu ku maje gateeseteese agagenda okulwana ne Kristo kati bali mu kuŋŋaanya musaayi magombe ekyomwoyo oli omwami wana mugambako wano Kanye West yavaayo n'agamba mbu yatunda omwoyo gwe interview gye yasembye okukola yakoze statement n'agamba mu bintu byonna ebiri wansi w'enjuba abisinga amaanyi yaliraanye Katonda ali kumpi awo
Amana akoze statement bwali kumpi ne Katonda kye kintu kyokka ku mu butonzi bonna jjo ne kimusinga kukumanya amatonotono Katonda kamanyiro kati aba baana bali mu kutubikulya newe baddayo eri munda mu nyumba zaabwe bakaaba pamoja fana ngomoyo kwisa omanyi n'ennaku z'osigaza kamanyi n'emyaka gy'osigaza ku nsinga akutwala kolekita waali alina akakumbi akukeberako bakutambulyako anytime nga bakutwala kati bali mu kuŋŋaanya musayi tuvola beggulu limbikkulira omusambo gwe bayita Poseidon nti gwe guvunanyizibwa ku chaos n'entalo gwe bayita Katonda w'entalo gutuula mu mazzi ye Katonda w'amazzi yeyita Katonda w'amazzi Poseidon era nangamba nti Isirairi ng'erwana beerwana nabo eri mukulu omusambo gwe gye guli ne wane Uganda weguli era edobozi neringamba nti bwotunula mu mazzi oba enkuba etonnye gwangu okumanipulating obwongo abadde toyina busungu obutunula amazzi bwoti gusobola okumanipulatinga ne gukutwambaza obusungu ogenda n'okola eki yes nyinza gwewala nti kuba amazzi tegeewalika ekikuleetera empewo embi okuva mu bulamu bwo kubanga buli muntu alina empewo embi ezimutambulirako eza famire abafamire emyoyo gyabwe abafa balubaale baani bajja bani bakutambulirako n'obusamize bwewamwe ebisimu byabwe bikutambulirako naye ekigoba empewo embi kwe kumanga oli mu muliro oli kyoto kubanga kwemanya nti oli kyoto n'otambulira mu muliro ogwo ogw'ekyoto nga tozikira kiringa ng'omuntu kusula mu nnyumba ng'emizimu girumbalumba tuketekako ennyimba za gospel yimba nga tonneebaka sinzaako Katonda kinvaitinga Katonda ekitiibwa kya Katonda ne kikka mu nnyumba empewo embi ne bagifubutula teddamu kujja kati abaana beebaka ekiro omutukuvu lunaku lumu yambikkulira abaana beba beebase olw'omusambo olw'emisambo egivunanyizibwa ku baana giri nga bulaba veiro y'Abaganda bafa nga bagikubyemu ebituli birimu amaaso naye emimwa kati emikono gifubutuka mu buwanga jijja ne gibikula bulangiti ku baana jijja ne gicekinga ku baana olaba omwana kugugumuka gubaguze guyingira n'ebirooto bye abagulaba olaba mwana kulekana mama kiba kize ebya serious era kibaawo kiringanga muntu kubanga alina ebimukozesa ebyaddala kiba kimukozeseza era ddala kiba kikuzaddemu abaana ebya serious buli lwolotanga wegatta n'omuntu mu kirooto ebyaddala oba wegase n'omusambwa ebya serious amazima ga Katonda ebyaddala era oba ozadde akukeka mukuku bane simanya abantu njagala babitegeere bwe bumu ku bukodyo sitani bwakozesa okwongera okujja mu nsi okwala yaba yekubisa yesebo okwegatta okwematiza n'obufumbo obutali bwa Katonda nga temwakola mikolo wakati nga muzannya ebizannyo gyammwe ekyo emizimu gibaawo okunywa amazzi ago gemufulumiza nakyo gyennyini ogikozesa okubakozesa mwembi ebizanya n'emaaso sebisabira olina okusaba nosigukulula mukama tukuze ekyokulya kino kinyika musalibwayo musajjono waliwo omuntu yakwagala agamba mukama tukuza era bwe mulaba nga mpitako tabani wange mukama tukuze ekyokulya kino nga nzijukira nti gwakyokera towakana kimuwadde kati ekyo kije so musumba ebyobugagga binene tukije tulina okukola kozi tubyetaaga Katonda yabituwa olw'obulungi tulina okubikozesa obulungi kyovalaba naye okubyextractinga ande n'okutuuka nga tebiriiko ndagaano ziri twetaaga abasajja abasabi kakubulya eggwanga lino state mwe lituuse lyetaaga abasajja abasabi gavumenti yeetaaga kanisa fe abalina ekyokuddamu mmwe aba gavumenti fe kubanga Katonda ayogera naffe kati enjala ejja kyokka ekyewunyiza Katonda nadi nagwenyumya naye mukama atulaga enjala ejja kyokka enkuba etonnya abantu balima nanti olwobyogera ng'olyalaba enkuba agamba abalokola anti kyengamba nti bayibuli etugamba okulaba nga Katonda bw'alaba nti Katonda olwa bayibuli egamba nti alaba ebiriwo ng'ebitaliiwo n'ebitaliiwo ng'ebiriwo kitegeeza gwe wolabe watali kintu ate yalabawo gwe wolabe ekisenga ate yalabawo kkubo kyovala abaana ba Isirayiri bwe batuuka ku nnyanja ate yalaba mu kkubo
bongo bugamba otulese wano batuttire wano kale webale Musa ne Musa naye nga talina kyakuddamu n'agenda n'amulumba namugamba taata abantu ogenda battira wano balese bafiire wano namugamba no kikyoyina mu mukono nti muggo namugamba genda okube gulawo ekkubo ne yagikubaga ndowooza nga naye tabikkiriza yakubako gumwawo na ekkubo ne lyeggula ndi Katonda alaba nga ye sife nga bwe tulaba kyova laba ayagala tudde mu kifaananyi kye kiri kye yatonda nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe eky'obwa Katonda bwe tuddayo tutandika okusharinga ne tugaba n'obwa Katonda ffenna naye tubeera bumu mu Katonda so ye ekkanisa yeetaaga okuyingira eggwanga lino lyetaaga okukkiriza ekkanisa ekole ezanyeroro yayo ekole kyerina okukola fe abalina okusabira kubanga saddaaka zino ezikolebwa ku byobugagga bino tezigenda ku affectinga babikola bukka ne naffe zitutwalira tiringako omuntu kukola luguudo nawe tusaddaakirako Gayaza Road oyo mulaba wabulya bwe nagamba omwana gwe basaddaakira Gayaza Road olwaleeta walina katambi kalaga nti waliwo omwana gwe basaddaaka nirabe eggulu bwe lireeta ne litubikkulira nti oluguudo luno lwaki obubenje bungi waliwo abaafa weebali ate emizimu gyabwe gigamba emyoyo gyabwe gye bayita emizimu gigamba lwaki mutambulira ku luguudo kwe bayiwa emisaayi gyaffe temujja kutambulirako katubatte kati mwe mukanya kugamba obubenje awo tebuvaawo kumbe omuzimu guli era ngenda okulaba omwana oyo yali omulugwala nga buli picha ezijja aziteekerayo bwatyo ekigere bwati era nendaba kankubulyeko waliwo awo Gayaza waliwo ekifo wagwawo akabenje kwaliko omusajja ng'avuga boda abaana abatwala abajja kusomero yali abajja kusomero nga toyinza kukikkiriza nti osobola okufunira wa akabenje waali naye omusajja yali avuga ye yagamba nti yalaba ekinyonyi nga kisala naye abantu abaliwo baga tewali kinyonyi yadde n'ekimu ekisaze naye yakiraba kyova olaba ngamba abantu ng'onootambula saba oyinza okubeera abamu ku bali ku lisiti y'abagenda okufa kuulu omulabe baaseetinze saba omulabe asobola okuttanga entuuko zo tezinnatuuka esebo kikwata ezo nze nali ngenze nganze nengenda kalayini n'akagugu kange mba nsala malayika n'ava eri najja ngadduka n'agamba oyo bamugambye tannakola ddeyo olaawe nali netute fetwa tumanyi buli ebazibantu nedda zebo walwa naffe tugamba ina kati alina akatwa tulabe bakuweeko twabuba ebantu kuyinza okubeera yali entugo nga newe papalati akatonda kitegeka ngakisodamuseti nemuzumbaloni nesaza muno musaigo istop kyasaziddwa mu danze nkyaliwo kalampenge abe yagamba kimbuye mutanatuuka kufa tekivula atakola buli kimu talituwa musika talikola kimbuye akyali nnyo ntuuko zikyali kati kankubulira olunaku lumu natuula mu taxi neŋŋamba mukama njagala abantu bano bonna balokoke kampulira obulume mu mutima naye asinga balokoka nenga naye njagala ombikkulireko ku bantu bano buli omu myaka gyasigaza mu ddakiika 2 mu taxi mwe nali ntudde mu ddakiika 2 buli omu alina akapande buli atambula ku nsi alina akapande kabuli wano nange nkayina esebo kaliko obutikitiki buduka kaliko obutikitiki kaliko eddakiika kaliko essaawa kaliko wiiki kaliko omwezi kaliko omwaka zosigazaayo kaduka ku speed mu motoka mwe twali mwalimu omuwala kapulungi ng'abuzayo wiiki ezo era nga zimwetimbye n'omugambako ng'omugamba oti ayinza okukuba oluyi n'ova mwoyo n'odda mu biki era agambye nti yalina eddalo ezoole n'omuleka n'agenda nga mulimu ab'emyaka 2 ninga tebamanyi tuva tubakubiriza banyabane bakise beggulu olyetaaga nze zifaayo bangenda leero ninga nteera eggulu nafuna omukisa oguyitawo kaguwa
nafuna omukisa era nsaba Mukama nyambe omukisa gwange agundekere banyabo ne baseba amagombe gye gali wayitawo kono wasalako oko natuka ekiseera nga mpulira abakaaba nga bakaabira magombe natuka ekiseera nga mpulira abantu bakaaba nga mpulira abantu balajana ibya serious bana abantu bali muzanyo mwa abawolereza bannabbi bammwe simanya nabbi ki natuka ekiseera bayibuli egamba akolimiddwe yesiga omwana w'omuntu bafuuka balooya baabwe natunula nendaba abakazi nendaba abasajja nga bakaaba amaziga banyabo ne basebo nakati bakaaba gova ku bulumi obw'olubeerera va ku bulumi nga teri asobola kutaasa kubuvaamu bwe nali kalayini ako nzijukira bulungi nalaba gurupu y'abaali abalokole nga beekolamu ka gurupu nga bali mu ku intercede nga Mukama tusaasire we twatambula obubi Kristo sawa yonna ajja ne buli muntu yenna weekube mu kifuba bino bye tubagamba bigenda tuyamba ffenna mwaba tuyita nti tumanya tuli babi it's okay yogera bwotyo n'eggulu lyetaaga weetaaga okugenda mu ggulu kyonna ekikujja ku mulamu okulemesa okugenda eri okulemesa okufuna connection ne Katonda kyejjeeko kyetemeko abamu bino ebigambo tubyogera balabanga firimu it's okay naye olunaku lumu waliwo akaguwa olwo ogenda okusisinkanira omutonzi ogenda mugamba ki nkubuulira olunaku lumu mba ndi mukunaaba nawe nali nkyadde genda okuwulira eddoboozi tusaasire nga mpulira abantu bali eyo mu luwonko omanyi nga bogamba nti mugenze kukyabanku naye muwulira mu kibira mulimu amaloboozi agoogera mutuyambe kati nga bali mu kugamba Mukama tusaasire we twasobya tusaasire tuddiremu ninga abantu bangi baleekaanira mu kikko ekiwonvu kati ate kinnuma nti mukuba tulaba n'abatuwulira mulimu abajja okugendayo ninga bategedde amazima ninga gwe bagamba tuyambe yawulira Katonda tawulira era bwe nali kagwa kino kye nalaba Katonda tawulira abalaba naye tabawulira kubanga waliwo tawulira butali butuukirivu tawulira kintu kitali kitukuvu olaba bw'oyonoona ne bw'emmanga nina amafuta leero osobosabira omuntu n'awona ne bwe nnyonoona ne kantanda ne nnyonoona ne seetereeza ne bwe nkola ntya oba mmala biseera Katonda tasobola kujja wendi tasobola tuva tubakubiriza bajjabo ne basebo nsaba obudde bwaffe mu busseemu ekitiibwa nsaba data waffe mu muteekemu ekitiibwa abakulu bano bataddewo studio lwa nsonga baagala okulaba nga wabawo akyuka wabawo atereeza obulamu bwe wabawo addamu okuzimbibwa bajjabo ne basebo Kristo akaaba ninga ekimukaabya ffe natuuka nagamba nayambuka amadaala nentuuka mu kizimbe ekiringa kalina nga kyonna ebisenge byakyo light bwe natuuka munda nensanga abasajja benategeera nti bamalayika nga mulimu entebe empitirivu bali muzirongoosa naye nga bakutte ebisiimuula ebirongoosa entebe naye nga buli ddakiika 2-3 akka wansi n'alongoosa n'agisiimulako buli ntebe eriko erinnya lya buli muntu ali ku nsi naye nga banakuwavu ng'ekibanakuwaza kiki tamanyi oba gwalongooseza akatebe anajja tamanyi oba gwalongooseza akatebe agenda kujja era nengenda ku leve y'okubiri nengenda ku leve y'okusatu esembayo gye nalabe yali esembayo era nga kyekimu bamalayika gye bali nga balongoosa naye nga bali mu nnaku nga mu ggulu waliyo akasiriikiriro ng'abantu bali mu nnaku ekyeggulu gye liri mu kukola kye liri mu kulaba abantu bangi tebagenda kugenda mu Bwakabaka naye nga be beetutte Bayibuli egamba nti abayite bangi naye abalondemu batono okubeera omulondemu okyekola tegera okikolerera weefaako nga bwe twalinga mu ssomero amusomesa yagambanga ono nozanyira mu future yo bwe waddanga mu amagezi lokakasoma ebitabo
ne wefaako yadde amagezi olwo abana betwalina nga amagezi tegali bulungi nnyo nti balina amagezi gali awo nga balina omuzannyo naye bwe yavangayo ne yeefaako omusomesa naye yafangayo alabe omwana ono ng'asoma amaleko era tulina abaana abaali tebakwalifyinga kuyita nga baayita lwa nsonga abasomesa baateekamu nnyo okitegeera so kati Katonda ebiro bino bye tuli mukankubulye nakugambye nalabye bamalayika bangi mu bbanga ku nsi bakola ngambye enkomerere etuuse era enkomerere anytime from now se egenda kwa ogenda gira anytime omuweereza omuyaŋŋamba sigwasoose okwogera ku mbadde ndakigamba eryo neyayo ky'abantu mu bbiri wulira kibwetererayo ky'abantu nga basuubiza enkomerero oyagala sente mmeka katuuti mwami abe jangu otule wano nsomba enkomerero etuuse enkomerero ejja ebya serious naye tugirinze ebyaddalawo ne serious note weeteeseteesa otya musumba no weeteeseteesa otya nganda wange oyatulaba gwe naawe singa omusajja ajjira wa nze ngenda wange ogenda wa muggulu tuyinza okubeera wano sebo nga okitegedde sebo agenda kwata kondakita emagombe kati kankubuli abantu bano balaba nga bitwogere by'omuzannyo enkya tulina press conference tugenda kwogera buti tugenda kubajjukiza bannayuganda tujja kukolako kye tusobodde anakkiriza ajja kufuna omukisa naye musumba esimu gye wayogedde like ng'oli mweraliikirivu nnyo mulinga ennaku anti kati ozitowereddwa kiki ekyo kikubuuzizaako emirimu ekinnuma kiri kimu singa abantu bano bakkiriza bye twogera singa bawulira kubanga nze atagambye nti genda mu ssabo nze atagambye nti kola bwoti naye nkugamba gwe Tereza nkolaganayo na Katonda mubeere bakyali ebisigadde bimulekere kyamagero kigenda kwekola kyokka olwo mu kanisa amakanisa abantu banoonya byamagero abantu batudde mu kanisa zera ku kyaki nabagamba bw'oba wakima kyamagero ekkubo olimanya eryakuleeta ne mwamba n'omwana gulawo bulungi Katonda agenda kola ekyamagero nga totaddemu maanyi mangi just nkolaganayo naye mukama bw'abeera kyaliwo okumanya ndi Katonda abeera kyaliyo mabega kawo neebakambuliri nenzuuka ekiro bwe nazuukuka nenkola su nenkomawo mu kisenge nenzirawo okwebaka mba sinneebaka nensika bed cover njebikke bed cover neyeyawuzaamu emirundi ebiri nkulaga connection ne Katonda neyeyawuzaamu emirundi ebiri bed cover eno nebanga efuuse muliro ng'eyaka nange eri mu bbanga yokka live eno njebise eri nejja netuula ku nze nimbika ekitiibwa kya Katonda nga twebase bw'oba ng'olina connection naye ennungi kikubikkako obikkibwako kati Kawula talina jjajja kuyita nga mbikiddwako Katonda ngagezaako okundaga wendi emirundi mingi gye bubuuziza olw'okuba nina enkolagana ennungi naye ebiseera ebisinga ogenda okulaba ng'akola akabonero ng'akuteerawo akantu akuteerawo embeera aleeta layiti lunaku lumu yaleeta layiti nga ndi mu nzikiza ekitanga nditandika okutambula mu nnyumba ng'obiraba si kirooto live bino bye mbagamba olunaku lumu ndi mu kusaba mugamba Mukama oli wa buyinza oli wa kitiibwa nkoze bwe nti engalo ndi mu kutambula obudde bukutte kala ya bulu mugulu bakozesa nnyo bulu ne white mirazi eza kala ya bulu ne white nga ziri mixed up ne zambuka waggulu ne zingira ebire nga ziva mu ngalo zange enyo kyetembagamba nti waliwo enkolagana etali ya bulijjo ne Katonda bw'okolagana naye bweweeresa ebitali bya bwa Katonda omanyi kambabulire ekituufu ebitukoona bingi bitukoona ebyaddala n'ebisinga obungi bitunyweza omwana abuuka agira jangu baby namala nekigwa nekigirawa ekyenyi takomaawo enkyera ajja kutambula gyakoma okugezaako okutambula amagulu gafuna embavu nasobola okutambula mbwe bulokole ate abantu bangi olwayo taata balowooza nti walokoka ebintu
byaseeyiya Bible egamba nti n'ababutwalo bwakabaka bwa Katonda babutwala n'amaanyi kuwaguza si byakwebaka era nsasira omulokole atasobola kusaba mu biro bino bye tulimu ebiro bye twayingira mutata bibya amaaso kaffe okubanga galaba nnyo ag'omwoyo nobanga olootanye era mu abaloota ebiroto nga mubyerabira kitegeeza ensi ey'omwoyo bagihakinga nga bolaba bahaaka wano e Uganda nebweru amawanga bahakinga mu banka bahakinga masimu kati ne munsi y'omwoyo Sitaani alina bahakinga mbulamu bwaffe obw'omwoyo nange nerabira nnyo ebirooto ekyo kibi kiraga obunafu bw'omwoyo gwo bw'osembera Katonda kubanga amaanyi y'ensibuko naawe ofuna amaanyi era bw'obeera nekyali nga Katonda yekyaliwo mugabano bwa Katonda mugabano bwa Katonda ng'osobola okwogera ekintu ne kiba kirabyeko wakiraba ku crusade bwe mwajjira enkuba yali etojja wiiki eyo yonna nga leeta n'amazzi okwanjala naye olunaku lwe twatandika lwe nagistopinga bwe twamaliriza wawulira nga njogera nembaga enkuba yammwe tugibakoze ki tugibateeredde ekiro neetonnya nti bw'obeera mu layini ya Katonda mutandika okugabana obwa Katonda nti n'ebitonde byonna oba obirinako obuyinza osobola okwogera gye biri ne biwulira nze kati ekinduko kyekino nsobola okugenda mu miti netuulaawo nenfiiringa okusinza kw'emiti nga gisinza Katonda waakyo osobola okuconnectinga n'obutonde okitegera enjuba bw'eba evaayo esinza bw'eba egwa esinza kati okubiwulira ebyo olina kuba connected ne Katonda n'alyoka akuwa amafuta omanyi bino ebintu byonna tebitutya nebigenda okukutya ng'oyambadde uniform ya Katonda ekyambalo kiri ekyobutonzi obanga gwe eyabicreatinga kitegeera bitya ekyo era bitya Katonda kati muntu yenna yenna asobola okuyimirira mu byo gweraba njagala nkubuulire enkomerero etuuka anytime nsumba yaŋŋamba sigwasoose okubuulira ku bya Yesu mbwajja Ebayibuli nene yogera abantu bazzeemu essuubi mbazaamu matya essuubi gwozaamu essuubi ng'ali mu kwonoona otiisatiisa abantu buli bagamba byakutiisa toba tebalaba firimu za hola nnyo babiraba kati nze ne hola ani asinga bagamba ate nekya tubabulya reality abamu balowooza bulira taata guno ku nsi tubalaga akaseera bwe kati n'omwana gwe nawulire ennaku ezo yafa mwana muto yafa mu mbeera etategeerekeka bwe yafa naye nga obulamu bwe abadde health nga talina yes naye ne bukya ku makya ne bagaa omwana abadde embuliri agenze abadde embuliri okitegeera taata atandika owayiriza amalo gaawo ne batandika okugamba emizimu gyo gimututa ebyekika byewaabwe ninga agenze kalenda esobola okuba nga eweddeko babikiseewo banyabo ne basebo olunaku lumu nzija ewaka nva ku kyaki evening service nzigulawo bwe nti teekamu omusumuzo omukufulu nefuna okwolesebwa mu dakiika ntono nga Kristo ali ku gate set gonio max ajja nga n'embalasi bazituddeko ezijja bakutte buli kyonna ekyetaagisa okujja okunsi buli kyonna kyolaba ekyeyongedde kireeta Kristo mu bwangu buli muzembi oguyongedde kyova atubagamba ne tusabire eggwanga ffe tuli mu kusiiba ku kyaki mwezi guno gwonna Saturday sembe twagala kugenda ku Fidodido kusabira ggwanga naye mbegayiridde banyabo ne basabira tuba inviting abonna abantu abagala okutwegattako naawe oli wa munju abagala otwegatta yes ayogedde bulungi tubayita mwenna tubegayiridde mwenna mujje tusabire eggwanga entalo zeyongedde okufa mukama tulaga omusaayi mu ggwanga lino kamba bulyeko sebo waliwo abantu nga bakola batula mu meeting ne Sitaani abawadde bagenda tugeza nkugwamu amaanyi
Musumba ngolechi sitaani abawadde amafuta abawadde amaanyi magombe bannabyabufuzi abawadde amaanyi bagenda kugambye bali mu collectinga musaayi bagenda ku collectinga omusaayi mungi mu maaso awo bagenda collectinga omusaayi mungi tugenda magombe esebo sitaani alina barrows ne barrows z'ebipipa by'omusaayi gubayambako kubanga gwe baliira gwe banywa kitegedde sebo tulina kukola ki kusaba neche byenjogero birabamu amakulu nze kwendi kulabikira nga taliko ndabanga agenzi ate ng'ombuuziza nti otidde n'okutya nyinza okutya nga sibirabye mu makulu tumanya kubanga abaana bafanga nnyo kidaasi nga wanika nnyonyi ate basinganga okugwa mbitegeera buli byomusomesa ano mbitegeera nze njogera ku byange simanyi by'abalala ebyo mbitegeera nnyo mbitegeera nnyo ebimu nembisa mu nkola ebimu ne bigaana newe lwaniko naawe nwana njagala nfubye omulimu guno katonda gwagize okola ki nfubye nenga bw'omanyi ensi eno era ebaamu ebigaana naye nga nkola ki situdde nno nange mbigobako kate babaase kajja bimwena nenjogera ebintu byabo yalaga anwana ndabika nga atalwana simba mma tusiibule musumba mma tusiibule abagala twegattako enteekateeka y'enjiri y'omu kibuga yatuukawo twagala ba sponsors twagala bangi naye bwe tufunayo abantu nga 3 4 5 nga oli asobola okuyimirira tuyimirire ku lw'ekibuga tuteekemu ekyoto kyokka neri abagala okusaba naye banesimanyi ki kama tusaasire banange nankyawe eyo njeetaaga naye banemuyimirire drenti yekka sikyo enamba y'essimu gituwe leero gisome njirina mu ssimu ya Musumba Ronnie nsomeyo MTN Airtel bana enamba ya Musumba Ronnie nga wenna omwetaaze okuyimirira naye naye bagenda kukubira Musumba njaga kunsabira Musumba njaga kukola ki Musumba njaga eri 07008 39 4501 mu luzungu iti 0708 394501 ye namba ya Musumba Ronnie ngoyagala kuyimirira n'enteekateeka eyetambule namwe abagala okwegatta ku kise Musumba simaira tugenda kukumba kwa December abano kusaba agenda direct kwa so tukungane ko lero fidodido tujijuze obudde bukyali naku z'omwezi kya so go wena alabya akatambi kano ng'okamazeeko mujja ku fidodido Musumba nagenda kujja abe nawe suubiza abantu nti ogenda kujja basi Musumba siibula tuvewa banange nga tubasiibula twebaza Katonda kubanga eddoboozi lino likyayogera eddoboozi lino likyayogera naye akaseera kennina nagambye Mukama kankakozese osanga abantu wanaabawo abatereeza nyero omulimu okoze nze ndaba abadwa obujulizi nze mpulira nga atalina kyenaakoze ojuga twali ku lusaidi olwo omwami yavanga ekasubi najja eno yenyumisa kasitole ke mu bwamu obutono nyaawo bwangungu nangamba nze nali nawaganyala naye nalaba videos zamu neyegatta ne kwoli gwe twasanga kufinze namusanga ku video dido eyava ebweru w'eggwanga naye yagamba yalaba kaki mwami Drago kanate nebayo n'oli gwe twasanga Lwengo iziti Lwengo muwanguzi nga naye yatereera so mulimu gukolebwa naye mpulira ekibulamu so megayiridde banyama ne basaba bino ebigambo bye twogera tetubyogera kufuna ssente ne bwe mutatuwa nze singa nali njagala ssente singa ssente nzirina mu bungi singa nali njagala ssente ku bantu bensi sinkanye mitwalo n'emitwalo gy'abantu bazze ku ka office kange kamanyi mitwalo bantu bayitirivu
singa nali njagala ssente nanditaddewo obungoddiira bwonna nenfuna nenzifuna naye olw'okuba nti tulina obulumi bwa kristo omutima gwa kristo abantu tutereeze abantu genda mu kanisa gy'osabiramu nenga ebigendererwa abo connection yo ne Katonda eteredde abantu baleme kukulaba nti gundi musabi ne wali mu kaseera omanye abantu bagenda batukubye enduulu n'engalo ku mufu okuziika nolaba blaza nga mukuba engalo bannanga agenze mugulu nga tali nyanga nayo yadde nga tali nyanga yo ate ekinnuma nti bakuwa omukisa ogulaba abali kukuziika bakuwa omukisa ogubalaba obubalaba bebakwogerako oba bakuyimbira nnyimba nti mukama webale kumutwala agenze mu ggulu nga togenze ogenda kukaaba amaziga bakudala bino ebintu si bya maama si bya taata ni lwoya lwa mu nnyindo olujja muwekka twetereeze ne Katonda mulekera okulwanira bannabbi bammwe tebalina gye bagenda kubatwala atutwala Bayibuli egamba nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda eri kitaffe wabula nkayisemu ye kati teri musumba agenda kugwa ngambuleta asibanye byapa ngenda kubatereza muguru ngenda kuzimbira ennyumba wakyaziza Land Road wano jejjuzo wano nga yagula ku poloti nga yagula poloti muguru bulijjo nalimbi ogerako bwogezi nga simenti bituufu naye yagamba eyagula ate kyeyategeezezza nti batundira mu bayawulamu eriyo muyenga nti poloti yayo ya sente nyingi muyenga w'eggulu weggulu poloti yayo ya sente nyingi abe Kosovo omyala bwayise yagamba yamuka yakateeka akawundi yakateekako emitwalo 2 nenga poloti jagulako yabwayise weewate namulabyeko ono musajja mukulu yagambye abantu bali baguze poloti tebagenda pangisa ku nsi ne muggulu manye ntandalo ngegera kubani yakula oba kasiya kwalo kasiya receiving sente nazitwa ku account yeggu neba yono adipositinga kubonani agenda okubwa kubonani akubwa bonna bali mu kalayini ke kakasaganda onagula nona depositinga bonna bakubi bagenda kubakuba emusumba Uganda tulina ennaku nnyo kyokka eggwanga Uganda donde tuvola abasajja batadde mu sente abo America nga bwe nkugambye bali waliwo abagagga batadde sente mu lutalo olwe bagala lulete oluje mu Uganda ekanisa mwabadde basaba omanyi tubagamba obulungi bw'okusaba mwabadde basaba mugenda okusaba kwa mugenda kendera kubanga tosobola kusaba nga dduka waayo ate ogenda saba mwabakola mwefula busy simanya mwefula serious tosobola kukola ng'ensi etabanguse ate obuzibu bwe tulina olw'obuzibu bw'eggwanga lino lye bulina abasajja bakoze endagaano n'amagombe baagala kutta abantu bali mu kumucollecting bo baagala omanyi olwa abantu kye bayita selfishness omulaba ayambaza abantu omwoyo ogwagala ebintu abantu twagadde ebintu tufala byebikoze byebimekinze ebintu ebibyo ku mululu ogwagala ebintu guletedde bannabbi obulimba okweyongera bangi ekyo kyolwaliro nabye nabbi obulimba ngenze mu kanisa ye bamuyita nabbi BR ali Uganda BR oyo nabbi oyo nga ali mu kuteekateeka eggulu lwaki libadde lindaga abadde ali mu kuteekateeka abaana era alina omwana gwava okwenda osinga okubeera ng'alina wamusimba babekako mukama yandaga ng'egundi bazi abantu babakutte like bannabbi nga batandise okusimba abaana baabwe makanisa ag'enjawulo n'embyalo gye bali biyongedde obungi ndi sitaani ali well equipped equippinza abantu abamukkiririzaamu neffe byaffe ebyobulokole tuganye okukkiriza okwambazibwa oli mu kubalaata tuli mu muzannyo okitegedde sebo so tusabire eggwanga olutalo enjala ejja mukama yatugamba enjala tulime mufune omukisa ogulimako kati buli omulimako kyolimye mu kaseera kano Katonda abeeko byakola lima buli watuma ekigambo kiba kizze kuwonya tulime
tusabire oba oyagala Museveni oba tomwagala musabire. Bobo oyagala government oba tojagala gisabire. Bobo oyagala opposition oba tojagala gisabire. Kubanga omulaba ali ready okukozesa kulaba ng'eggwanga lino liggwa. Sabira opposition ne government. Ejinyambeko. Mbegayidde banyabo ne basebo kati biveemu. Mbegayidde banyabo ne basebo. Bobo oyagala government oba tojagala yeetaaga okusabira. Bobo oyagala opposition oba tojagala yeetaaga okusabira. Amina. Tubagabira obulamu abantu bano. Mukama anabawo omukisa. Mbegayidde bannaye tutereze amakubo gaffe. Tutambule bulungi. Music wensi mujje mu bulamu bwo. Owa season ino agenda kukwata obwongo bw'abantu. To waleero bannaye. Owuza bebayimba. Bagenda kutwala emagombe nga teri ayinza kuyamba. Tubagamba abantu muganye. Tubagamba abantu muganye. Tutereze mbegayidde. Video ze bakola zokka. Zaabukabo muwala najja. Yes. Omuntu nayimba ekiyimba ngaawe mulabu we muzi. Ate ne lufuluma. Direct ate ne lutambula. Ebina amakulu fe abogera obulamu mu bigana no bisharinga. Mbekere. Nolaba ku status y'omwana obwala nga ali mu kwemulira mu video bwati ninga ayimba lwansi. Ninga obwa bayimbi baffe. Mbegayidde tutereze. Mbegayidde. Wow, tubaniriza mwenna abalabye program eno. Wonna wogiwuliridde ngenda kusaba oba gisanze ku YouTube oba ku TikTok oba WhatsApp sharinga kindly sharinga. Kyemmanyi olina kyofunyeemu ne munno mwagaliza obubaka buno butuuke. Bw'oba olina kyotategedde comment section weeri ne namba esimu weeri osobola okuba ne bakutegeeza cause ono yeeyamukola yetanna kuwapaka nga asize omukka ogwakyo ogw'enkomerero. So tukozesa obudde buno bulungi abasubscribing amwebale eno expose omwana soda abi ali kamera tuli mu studio zaffe for now. Mukama abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.